Jasinzideyo nankubuzaako webale nnyo webale ddala okuva wano ogobera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi oba ez'omuggundu mu kaseera kano tutinetine olugendo oba oliawo okujja wano kubali baawo nansingi ebisigadde omukulu agenda bitunnyonnyola okujja oba oliawo okwongera okutangaaza ku nsonga ezibadde zigambibwa nti ekifo kino oba oliawo kirimu obulogo n'obusamize okubajjukizaako mpozi mu mikwano gyaffe abakatwegattako kyekino ekifo awaleetebwa omuyimbi Ronald Alimpa era nga mukadde waffe Mama Fina ate we yamukwata n'aleeta alabike nga ajjanjabibwa wano. Wabaddewo oluvuvumo lw'enjawulo olwogerwa nti ekifo kino kyandibaamu ebyakalogo kalenzi oba oliawo naffe ne tugamba tetujja kusala gwa kawala nga tetunnawulira gwa kalenzi. Wamu nange ndine n'omusawo agenda okuba nga atulambika ku nsonga zino oba oliawo atutangaaze ate tumanye ekituufu ne bannansi mwongerere ddala okulabika nga oba oliawo mutegeera ebintu nga bwe bifaanana. Musawo Ssebo tusanyuse nnyo okulaba. Sanyuse nange okubasanga Ssebo. Abalabi baffe balamuseeko tubulireko ne kumanya. Erinnya eryange bampita Balibawo Dennis era nsangibwa Gayaza Zirobwe Road. Eddwaliro lyange baliyita Balibawo Nursing Home. Tukola nga family era ntwala omukisa guno okwebaza mwenna abalabi yonna gye musinzidde. Nyongera okwebaza okumpa omukisa guno nenjogerako nammwe. Ekisookera ddala Lino Ddwaliro oba omuntu kye yanditutte okubanga we are gifted twaweebwa ekitone okuva ewa Mukama Katonda. Buli omuntu yenna kyensuubira alina ekitone. Ekitone ekyo kiviira ddala ku jjajjange. Jjajjange Balibaawo kati nze mba muzzukulu naye twajja tu developinga treatment eno tuyungira ddala abantu amagumba agamenyese abalumi b'emugongo nerves stroke ekkubye tobeereeyo n'ogamba nti muzadde wange kamwebase bwebasa wabula tukoze nnyo research ku bintu ebyo ne tulaba nga tusobola okuleeta enjawulo ku kye bayita nerve ne tugireetako enjawulo mu kaseera katono nnyo n'omuntu n'addawo n'awona. So gwandaba eyo ng'olina obuzibu obwo bwe butyo obw'omugongo obwaki omenyese olina amaaso ezikuluma olina arthritis obulwadde bw'amagumba nga tolina ssuubi lyonna litereera ffe nkugamba myezi mitono nnyo oba oteredde. Bagamba nti Mama Fina ye alina branch ye ne Ssabo erimu era ye yaleeta client we era omukulu Alimpa ali mu Ssabo. Twagala otutangaaze ku nsonga eyo. Kaakati ensonga eyo ekisooka eddwaliro livudde lyadda si lya kaakati. Wano nkuze sirabangako Ssabo era simanya abantu beboogera babijjawa. Essabo sirirabangako. Nze maama wange yankuza nga ndaga chaachi kakati sirabangako Ssabo. So simanya abo bakyogera kyaka balina gye bayibojje baliyita Ssabo naye nga lino eddwaliro lyetongodde kye twanditutte nga alternative medicine. Yes, nga ogenda n'onog'omululuuza n'ogunywa n'ono omusujja. Kati naffe tulina herbal medicine bwe tukozesa ne tujjanjaba omuntu eggumba n'atereera. N'olwekyo mugatta eddagala erya abo ne mukozesa ngayite magezi maganda ne mukozesa amagezi amaganda ne mugongeramuko tekinologiya w'ekizungu ne musobola okujjanjaba. Ne tusobola okujjanjaba. Era mu kiseera kitono nnyo omuntu aba ateredde. Ssebo. Magumba ki agasinga okufuna obuzibu? Amagumba gonna gafuna obuzibu. Waliwo eggumba lya fema tugambe ery'ekisambi omuyimbi waffe lyamenyeka. Waliwo ribs agana ag'embiriizi, waliwo ag'emikono, waliwo tibia, fibia, magumba mangi agamenyeka n'olubwabo Ssebo we luvaayo nduzaayo mu sekendo. Ssebo. Bannayuganda bagamba nti omuyimbi waabwe Ronald Alimpa olusuku lwa sementi nti ali bubi nnyo, amagumba gamenyeka ne gagwa eri era taliddamu kutambula. Twagala otutangaazeemu ggwe nga agenda mu maaso okukola omulimu guno ogw'okujjanjaba otusiigireko ekifaananyi munnansi oba oliawo ayongera okutegeera. Kaakati wano ewaffe actually twandigambye
tetukozesa nnyo na painkillers. Omulwadde bw'aba amenyese tusobola omukwatako nga tetukozeseza painkillers. Kiba kitegeeza tuli bakugu nnyo. Kakati buli bbanga bwe liko nga okweyongera okuyitawo eggumba lyaffe kwegamba bwe tukola alignment y'eggumba bwe libanga libadde liyise mu nnyama ne tulisika ne tulitereeza ne tulisiba ne tuliteekako support ate ejjukira by process eyo tuba tukugibisaamu tetukuwa caliform okitegeera kiba kitegeeza ennaku ezeeyongera mu maaso omuyimbi waffe oba omulwadde waffe aba awulira bulungi okitegeera kakati tubale nti omuyimbi waffe abadde wano bbanga sidde nnyo naye enjawulo gy'alina y'amaanyi nnyo okusinziira nga bwe yajja era naye bw'omutunuulako alabika bulungi. Butalina magulu gagwe mu kibira twagala otutangaze. Omusajja alina amagulu ge amaaso ge buli kimu Katonda kye yamuwa akyakirina. Nolwekyo wabeewo essuubi nti kale ensonga bwezityo bwe ziri nolwekyo tubale tusobola ate oba oli akulekayo ensonga eyo tukwebaza nnyo okutugoberera.